Tosubwe chiddako ku AC Media UG. Yes, that's where the hatred came from. Ate yamaanyi nti essaawa zino ne bw'aba nga akuze n'akaddiwa, even if they tell me that munnayo kitaawo mulwadde, mbagamba ani kitange ani, tekyava mu kamwa ke nti si nze nkuzaala, nti wano si wammwe, n'abaana be yazaala yakibayingizaamu nti ono si muganda wammwe. Ate munjagaza ki? Kyenkugambidde nti nze right now ne bwe musanga, ne bwe musanga emirundi egisinga nini muyitako, simumanyi tammanyi, and I don't want to know, saagala kumanya. Kyegambidde wali nti ne bw'aba mulwadde nga amazzi agali mu kikopo ge gamutaasa, saawa zino nga samba ne gayiika. Anyway, tugende mu maaso. So obwo obulamu wenkula nga ntuuse ku campus, ntuuse azinnyimye nga nkubiramu kati ng'olweggulo kyenkola bwe natuuka mu senior 4 nga siddayo ku obwo obudde bwennyini nga katugeze normal lesson zikoma ssaawa nga 11 kati nga ziri ez'aba candidates zo baba balina okuddamu era ne basoma kati paka ssaawa nga 2 nga nninda kati nga what I do is ne wembanga ku mmere siriiko nali nakola emikwano gy'abaana bensoma nabo nga bamanyi haso gye mpitamu, so nga most especially abawala, there was some girl of mine amuyita Viki nga ye ku mmere ye amanya kwoli, amanya kwoli buli lunaku kwa daily kwoli ng'era ku like wabagenda okulya sapa akuleetera naolyako naye n'alyako then kataawo ne mutandika osoma mpaka ssaawa 2 oba mu kitundu like that okusinziira program ebeerayo ku ssomero. Kati ne mmala ate ne ntambula ne nzirayo ewaka. Senior 4 gimalako bw'otyo? Senior 4 ne ng'ekumenye natandika kati kankubulire, there are days when natambulanga okuva ewaka mpaka ku ssomero naye nga buli musajja oyo wampitako nkaaba amaziga gennyini nga olw'omulabako bw'oti owulira bufa. Ngamba naye omusajja ono namukola ki? Omusajja ono kiki nakola ekyatuuka ekiseera nga mbonaabona bwe nti naye nga just ne karayidi akamu takakuwa takakuwa nga akusanga n'akuyitako n'ayiwayo olutu esooka n'akomawo. Osirika bwe natuuka ekiseera ne ŋŋamba naye kiki ennyo kiteyi, this is your hustle, gikwasaganya eggulu. senior feggwa tugenda ku senior 5 kati awo senior 5 same school no wakyusaamuko ne baŋŋamba oyagala kuddayo ku ssomero gy'obadde nejjukira asa ebaddewo eyo emyaka 2 kutambula kudda ate nga n'omutima gulumwa because waliwo okubeera nga you don't have someone you know who can help you. I see. Segera naye kati abaddewo kogama n'okubeera nga bakuyitako bwe bagenda bwayiwayo olutu esooka okyali mu kkubo bwakomawo olutu ey'okubiri okyali, so ebyo ne bintu kyalinga ne ŋŋamba nedde eno haso gye mbaddemu sijja gisobola. Naye ng'era waliwo like waliwo n'omukyala era yali teacher bamuyita teacher Brenda Awezana, yali nga yayina emmotoka ng'olumu bw'aba nga asobodde okukusanga mu kkubo asobola okukutwalako. Okay. Naye it was once in a while, kisobola otwala emyezi nga3 so nga tokyesigulirako kisobola otwala emyezi nga 3 kwena n'ettaamu okuggwako nga
just Nina once kwasero osaba senga musanga. senga musanga nengo zo solo musanga I see. So senior 5. senior 5 nengamba pastor nemugamba nangamba yagala kuddayo nemugamba siddayo but yesomero ndiye kugamba nasomerako senior 4 they told me nti hustle eri real yes they nurtured me nti hustle eri real kati nemmanya nze bwe seerwanako tewali agenda kunwanako nemugamba pastor nemugamba omanyi nti kanzireyo okusomero gye nnali kati olwonzirayo ekyamuliibwa kalungu mu senior 5 came using food okitegedde oddayo nzirayo ogamba lekoti nzirayo kati bwenzirayo ate kati ataawo nga ndabira ddala wentuuse kale era nga nzirayo nakola arts nga nzirayo ng'obulamu butandika okukola ki okuddamu hasa etandika okuddamu eya senior 5 maami omukyala nga sinaddayo oyo yali ankwatamu kyenkugamba nti omukyala oyo senga wange kati esaawa zino muyita na maama wange yali ankwatamu ebiseera ebisinga ayinza okukwatamu nakuwaayo 2 nakuwaayo 3 bw'omukubira ebino ebya registration byonna nga ayinza obikolako so senior 5 ntandika osoma ekyamuliibwa kati bwensoma senior 5 ngisoma naye ng'obulamu naye ng'omukubira omugamba njagalayo sente biki nakuweerezaayo 2 nakuwayeerezaayo 3 once in a while like that so n'engatto yennyini yambuuza oyagala ngatto nti engolo naye atandise haso ogikwata ewuwe sayidi ye atandise okikwata kitandise okujja atandise okufuna ku ssente agulira engatto nakakasa nti oli well off for school munnange jjajja ye gyali musanyufu jjajja ebiseera ebyo yali atandise okubeera nga akaddiwa nga anafuuyira ddala ng'era atuula awantu wamu tavaawo naye nga in case woba ogenze katugeze ogenze ku ssomero n'omalayo emyezi 3 n'omalayo 5 bw'okomawo oyogerera mu lujja n'amanya nti oyo gundi yazze kugamba twabondinga n'omukazi oyo engeri ekiri nti twayita mu mbeera embi so twabondinga nnyo so senior 5 tugenda ngisoma senior 6 njiyingira senior 6 bwe njiyingira awo nga ntegedde ennaku yange boy nga ngitegedde olina okusoma ng'ate ate ndi muzibu nnyo mu kye bayita okubeera mutima gwali gwakaluba kusinza ku mbeera gye nayitamu okuva mu buto nga gwakaluba nensoma senior 6 neggwa bwe nsoma senior 6 neggwa munnange nafuna points oba zaali 10 bwe nazifuna nengenda mu vaaka kati nkulaga the real hatred eyange ne kitaawo wejjira and how far gye yalaga ate era how far gye yegenda okulaga mu maaso maliriza omalira senior 6 nkomawo naye nga senga oyo aŋŋamba mama wange oyo senga gwempita mama wange aŋŋamba naŋŋamba oli however much byonna obikola naye akyali kitaawo ng'agezaako okundaga ekkuba ettuufu liki lye nina okukwata naye nga aneesibya ku omuntu atanjagala nga nkimanyi okuva mu buto siyagalibwa ndi kisiraani ndi kivume gyali teyanjagala kubeera mu bulamu era yandibadde musanyufu nnyo singa navaamu you get naye nga yakulaga ekintu ekituufu oyo omukyala olunaku lumu bikomawo ebigezo nga nayise
wayitawo ebbanga nenkola kyebayita admission naye before nenkola application ku universities ez'enjawulo naye before jukira kati transition y'abaana abampeerera olwo yiba ewedde kubanga baagamba kunkomya mu senior 6 kati wano olina okweyiiya kakati points wezaakomawo ne mugamba mukadde mu senga zino points ze nafunye ne mugamba oba ngende nkole emirimu gy'emikono nkole ekintu nga kya mirimu gya mikono kuba tewali ssente naŋŋamba nedda okusinziira wa gy'ovudde kubanga ye maama we yali amaanyi nga gamukendedde ng'akaddiidde ebyaddala n'agamba kakati I'm going to take you through university. Wow. Tukirize Katonda ojja soma naŋŋamba naye bwebanga admission yakomyewo genda ewa kitaawo omugambe weetaaga ssente ezigenda okutwala ku admission okunona admission letters ezo kwamu okuyampa n'ekyambogo n'empa nagamba gendayo omusabe ssente watatawo nkulaga kati awo munaye ntuuka ate omukulu teyazimba amaka ntuuka teyaliiwo yali ali mu kisenge yali already yawasa omukazi omulala which is okay ndoza omukazi nga yazaala abaana nga 3 omwana omunga ngamba gwe taata teyagoba wano muwala mulenzi nga taata teyagoba wano ng'omuddamu okyo byali tebinja kuba kati I got to experience more of just ekigambo obugambo kye yali aŋŋambye saamuddamu nze nali mmanyi ekindeesi nga nnyingira munda omukyala ye bwe yandaba talina kye yayogera yasirika neyeefuula atakoze eki atakulabye atandabye bwe nnyingira nentuula awo natuula na wansi saatuula ku ntebe mukulu ava mu kisenge nanneekanga nagamba guno oguzimu ani aguleese taatawo guno omuzimu ani aguleese gwe ononye eki wano wano wammwe nga ntandika nti olwo anti senga abadde aŋŋambye admission zaakomyewo nafunye points 10 naye mbadde njagala omutwalo gumu n'ekitundu uli asente ze namusaba omutwalo gumu n'ekitundu ngezo no zinzijawa zirina kunzija wali ewa jjajja Esseguku zintwale wali ekyambogo oveewo ngende wali emakerere okomewo gumu kitundu oli omusajja beyanziramu n'ekisiraani gwe kati ovudde eri mu nze osaba ogumu ekitundu gwe emyaka gyo naawe wooli awo okyasaba omutwalo gumu n'ekitundu genda opoote oba genda ku street gye wali oli wano okuva n'olwaleero kitegeere oba ogwo ogutwego tegusobola kukitegeera kitegeere wano si wammwe si nze nkuzaala era tewali bawammwe onfunye bulungi oddamu ye neŋŋamba kati olwo ebyo abiŋŋamba ng'obwongo bukulu okitegeera you get to mean nga nkuzeemu ndi muntu mukulu baganda bo bano ababe baaza bonna bakulaba bonna bandaba weebali ni muntu mukulu kati olwo ndi muntu mukulu each word you utter out okitwala nga kiri serious ogenda kirowoozaako nkimeditatingeko okitegeere era okikuume so kaakati wayamala okugamba ebigambo bye nabiŋŋamba
ninga amaziga ganzi tulukuka gava ndi mu kukaaba naye bwe nali wansi namutunuulidde bwe nti sina kye namuddamu neŋŋamba naye ekinneesi lwaki mba neesiba ku muntu ng'akugambye ekintu okuva emyaka 2 emabega abadde akigamba naye nga towulira tolinaamu bwongo kusensingana kubeera nga making this thing to get to you gwe nga gwe mu mutima n'okitegeera neŋŋamba kale kangende nensitukawo sina kye namuddamu nensitukawo nentambula nengenda naye we nali nva mu maka ge nagamba nti nze nnyini neegamba neŋŋamba because akiŋŋambidde emyaka 2 kirina okusinkinga mu bwongo bwange nenkitegeera nekiba nga tekikyannuma tekirina kye kinkolako but rather to start my own life noddayo neŋŋamba kati nga bw'okyogedde ne bw'olirwala nga weetaaga mazzi ag'okunywa nga gali awo mu kikopo nga yeetaaga gamuweereza nga samba ne gayiika that is it kyekyakugira bwongo si kyekyanzijira naye bwe kityo bwe kiri kati omuntu atakwagala abadde nga takwagala obulamu bwo bwonna nga yakuzaala most of the children they get motivated by their parents. Naye this is the someone abadde nga atakumalamu amaanyi. Actually kyali badde nti mu bulamu bwa bulijjo omuntu nga abantu bonna tebannabeera naddala nga muzadde mulamu. Omuntu yenna kati nga embeera gye wakuliramu n'abantu abalala nti omuzadde naddala nga okyamuyina eyalibadde asinga okubeera best friend wo ye muntu eyalisinza okutegeera okubeererawo ng'abantu bonna abalala tebannabakwagala kubeererawo. Mu kukula waliwo omwami gwe nnerabidde kati Katonda gwe nakula naye muganda wange ne from another dad bamuyita Kayondo. Omwana oyo naye yakula nga kitaawe bambi tamufaako nnyo. So bwe yakula ensi n'emuzunza bw'emuzza eno n'atuuka ekiseera n'afa n'ekirwadde ekyali desperate cause yavunda munda. Ne bamutwala bwe baamutwala mu ddwaliro nga tebalina nazimujjanjaba cause jjajja yali talina zimujjanjaba. So ne n'asuulibwa eyo. Naye jjajja era yali azaala taata oyo yazaala omwana oyo. So embeera eyo kati Kayondo bw'atyo bwe yafa tazadde mwana, yafa ali mu bulamu obubi ennyo obusemberayo ddala kubanga buli we yagendanga nga bagoba mugobe kujjako bataata abamu abaamutegeera ne bagamba tetulina kyamukolera. So baagobanga mugobe bano abalala abaamutegeera ne bw'abazze ne bamuwa ekyokulya bw'aba tazze agende. So olunaku oyo omwami bwe yanyiga yaŋŋamba singa ofa nga Kayondo bwe yafa. Your dad? Yes. So yabiŋŋamba ebyo nno nga abiŋŋamba nga myaka nga 6 emabega oba 5 emabega. So ne ŋŋamba omuntu anjagaliza ekintu ng'ekyo obulamu bwange ekimusanyusa ayagala mbe ng'oli. Ofe nga ng'oli. Yes. That's where the hatred came from. Ate y'amaanyi nti essaawa zino ne bw'aba nga akuze n'akaddiwa. Even if they tell me that munnayo kitaawo mulwadde mbagamba ani kitange ani tekyava mu kamwa ke nti si nze nkuzaala nti wano si wammwe n'abaana be yazaala yakibayingizaamu nti ono si muganda wammwe.
ate munjagaza ki kyenkugambidde nti nze right now ne bwe musanga ne bwe musanga emirundi egisinga nini muyitako simumanyi tamanyi and I don't want to know saagala kumanya kyogambire wali nti ne bwaba mulwadde nga amazzi agali mu kikopo ge gamutaasa saawa zino nga samba ne gayiika anyway tugende mu maaso so obwo obulamu wenkula nga ntuuse ku campus ntuuse azinyimye nga nkubira muzeeyi senga nga mugamba munnange taata bwati bwagambye nga ngambe ki bwati bwakugambye nti ye muleke mwesonyiwe nga mpeereza emitwalo 2 nga ngenda nga nona admission ng'ekyambogo Makerere bampallo naye nga nina okukola pre-entry naye ng'ate n'akasente kallo kalalamu eyo nga naye ebeera ki toyita nfu kubanga akasente kalalamu sisobola nkadde tasobola kaafodinga jjukira naye yakatandika ng'omukyala okulaba ng'ate tenkanya so the best kyamboga ate nimpa arts with education so bwempa arts with education nga naka ne kagundi kaayo katuition kaayo katono twakola munnange nga ngamba ogenda nno genda eyo osomese ngamba ate oba kyekiriwo kyekyo olunaku olwasooka kampasi like that period nga ngenda ku kampasi nga agenda nga ngulira akagatto mu kikadde kali kamokasini nga akangulira nga tugenda mu kibuga ne keesi yange kuba n'engoye nali sirina ng'agenda agulayo amasaati awo gaali ga 5 awo gano agajjento ngula amasaati nga 10 ng'agulayo n'empale era eza jjento ngulayo empale nga 10 nga ngamba nkutadde kyalina ky'oŋŋamba genda ku ssomero olwedde bampadde olwedde ng'akwata emitwalo gaali 5 nga ngamba gaago noonya hostel so mu kunoonya hostel nga ntuuka ebbanda nina n'ebintu byange nze nali mmanyi nti wootuuka osasula n'oyingira kumbe hostel yakola ki nga hostel eziri eri za bbeeyi nga bajja kusobola otegedde mitwalo 6 7 ate nga 6 mubeeramu abantu 3 7 8 kamu 2 togera kwemu 2 ng'okola otya nangenda mu bbanda Kasenyi bbanda Kasenyi ogimanyi sitegedde bw'otuuka ebbanda waliwo ekikubo ekyambuka ku university kireke wabula waliwo akasenyi akali opposite ekyo ekikubo ekigenda ku university kali awo nga nzikirira eyo natuuka no mu budde bwa musana nga buno bw'obulaba nga noonya bulooka anfunira nga ngamba nga tusooka tugenda eri mumwe eri waggulu nga tubulwa nga triple egendamu abantu 3 gwena sasula 6 of course ngambulwa kati nga nzikirira bbanda Kasenyi asinga abasomera ekyambogo abasomerako ekyambogo bakamanyi nga ntandika kati obuzibu nkuba kutonya there is one day nkuba we yatonya nagenda okuzuukuka nga amazzi gayingidde dda ng'oli waggulu oseeya nga ndi waggulu amazzi gayingidde naye nze little did I know ensonga lwaki baali bateekawo ezo gundi amabulooka ne bateekako ebitanda mazzi
kati gwakireka bwe kiri nakirekanga bwe kiri ngenda okukeera ku makya nga amazzi gasaze buli wamu amazzi gayingidde nogaba nange bino bye babiŋŋambanga kuŋŋaanya bintu byange bulungi namala obikuŋŋaanya nga amazzi ngasenamu ng'obulamu butambula kati awo maliriza eyo semesita eggwako ng'era gankola bwe gatyo kubanga by the time wetwajja twagira mu gwa munaana enkuba ebaamu nnyingiko eba ndalamu nga lwensobodde ovaayo mu bbanda Kasenyi nsobola ovaayo nenyambuka ku campus bwe mba sisobodde it is okay nga nkivaako so semesita eyaddako eyokubiri ya 1 semester 2 akunteere ku lisiti y'abaana abo bagenda okukola promotion otandika okukola mukama wange neyanziza bulamu bwe bwatandikira okukyuka nkola osoma nkola nsoma mukadde bw'aba akusindikiddeyo ekyebiri fine and good bw'aba atakusindikidde it is okay as long as tuition musasule ate olumu onyinza n'omukubira n'omung'aa mukadde munaaye neetaagayo senga neetaagayo ko ku mmere nagamba linnya ojje gye yali abeera n'akusenera ku mmere ye gye bayina ewaka n'otwala ku campus yes so kati awo nentandika ng'era nkwata ebiseera ebyo baaga okwata kibaaga kibeeramu ebiveera 50 n'okikwata n'okiteeka ku mugongo nenzija kati nga we tuli wano wootudde wano ngamba gye bali nnyabo kana gye bali oli otya gye ndi oli otya ndi bulungi nno nange tulina wano eno ku yogati yogati ono gwolaba mulungi just tofa ku packaging tanabeera branded naye just twagala otestinge ku kintu ekipya ekirungi ove ku kya bulijjo bange ebya bulijjo nabyo birina engeri gye bibowa kati nkuleetedde ku kintu ekipya olwo oli mu kutunda bintu nkulaga kati awo nti ntunda nga nzija nga nsooka nga akikuwa ekiveera osooka ng'onywako nga namunaye omanyi nti kali katya kayogati kali kata nti sitali bwati naye kale mwetaaga okwongeramu kino na kino na kino nti kale ngamba ne munaye kibeera no kyonywedde ojja kunyamba ompeeyo 1,500 lwokka kubanga nze lwenkolera 1,500 mbawaako 1,000 then 5 byange ng'akuwa ng'akuwa olwedde katugomba nkumaze kati olosenga katalina mu ssente oba ogenda kukola olomba nkumaze kiba kizibu kubanga ebiseera ebisinga when you bump into someone olina okutunuulira wafaanana naye so wali abantu nga balabika bulungi nga kale si kulabika bulungi naye ng'olaba alinamu nga talinamu wadde 10 kati esisobola kujja nga kati woofaanana essaawa zino nenzija nenkugamba nenkunyonyola ebigambo byange nenkuwakayo gati n'okanywako n'ogamba nti 1,500 lunaabula naye ng'era still bwe luba lubuze nga toluyinaamu jjukira tulina ebiveera bye twatundanga nga bagamba bw'otuuka ebiveera bwe biti ebisigaddemu biba biki bibyo kati olwo gwe nja kubalansingira wali mu biri ebiveera byange oba onkozeseza loosi naye gwe abajja kozeseza otegera so nga wati otunda wati bwentunda nga ate nno nga ndi mulungi nnyo mu kutunda oli kitunzi nga ndi kitunzi era nga ntuuka ekiveera nga kiweddemu nenkwata ekyokubiri era nga abantu bagana naye ono abaana benkola nabo nga naye ono abitunda atya kati nga ne rejections ezimu being that I'm naturally rejected otegeera tekirina kyenkola era nga bwenzija nenkikuwa ekiviira n'obinywa noga bino tebiwooma naawe temusobola singa kampani gundi bino bye mwakoze bino twala n'okikasuka eri being that it is the nature mwe nakulira toyina kyoba onkoze toyina kyoŋŋamba oba talina kyaŋŋamba era ngamba ne kati yoluza ki ekibulamu nnyabo nga kino na kino na kino kale naye kati obadde kuba kati okinywedde naye ate nkinywedde nkikasuse wali naawe
Amati munaye mbadde njagalayo olukumu ebitaano lwaki olwagazaaki ng'okivaako ng'ekyo kita kisegera so bwe bulamu bwe nakola ki mwotambulira naye nga ekyo kintuukako lwaki the way I got to be nurtured nti rejections it is way of already bali bakurejectalinga dda so you were rejected before so ngano byebimu tolina so malako okusoma njira waneeno nga bwenjita kati bwe natunda ennyo gundi bava mu bya promotion company etandika okuwanikayo yogati ku billboards lato everywhere etandika okuwanikayo billboards buli wamu kati ninzija nga nekyenkuguza esi okiwulirako okiraba ku billboards ate nenfuuka muzibu nnyo nofuna ku ssente nenfuuka muzibu nnyo kati nenva mu byokubeera nga nkolera kicuba nenyingira ddala ku payroll eya kampany nenfuuka sales executive paka nakati naye nfuuka sales executive naye nga jjukira n'eri emisomo gikola ki gitambula kati challenge ejja eri ntandise ofuna obusanja ku campus ntandise ofuna retakes ate nga n'omulimu ngwagala kati okola oti naye nga jjukira nembiweeyinga oli sente ze oli mu zoonoona kyokka ate eno olina surviving olw'ensonga obulamu bw'obaddemu si bulungi toyagala beera mu buli obuki naye nga ate tosobola bibalansinga because omulimu gukwagala full time oluusi otuuka lectures ziwedde oluusi tosobodde so ebintu bwebito concentration ebuze totally nenyinyonnyola waliwo supervisor wange nemunyonnyola kyempitamu nangamba obadde mukozi mulungi era oli mukozi mulungi naye asooka enkwerekerezi sooka oddeyo omalirize kiri nangamba wano wooli si wabi naye sooka oddeyo wali omalirize kati awo nyingira third bwe nyingira third year nkola obusanja bwe nafuna oburetakes mbukola bugenda bukola ki bugenda bugwawo kati ntuuka mu third year yennyini eringa semester esooka eggwako neŋŋamba naye wano sikyasobola funa retake endala kanzireyo ng'omulimu gwe nali nkola baagutwala dda olyanga ofa baagutwala dda kuba nali ntambulira mu vaani nga mwentundira kati nga baagutwala bareplacingawo omuntu omuki omulala kati era ajjukira ngeri gye wali nti kampani ogibaddemu omanyi bakutegeera ningina ne mbabuuza bannaaye njagala kukyakkola ne baŋŋamba anyway genda naye onadda ne baŋŋamba omanyi okuvuga tukutuku kaako kasimbi awo driver waako yalazeewa yali yalaga waali naye tetumutegeera bulungi akola leero ate kati driver ndowooza nga naye alina byakwasaganya kati nenumba driver waako nemugamba olunaku lwoba tokoze tugende nga bwenkola nga ompaayo ka commission nga nkola bwompaayo ka commission woba tokoze nga nkukolerako njigiriza okukavuga ngamba ate nze nina obuzibu so nga njigiriza okukavuga naye nga mu kampani bamanyi nti nali mukozi waabwe but they don't know me as their employee right now ye gwe bamanyi kati nga alina bambi naye ekirimu kyabale walala nangamba waliwo kyembadde mbala naye wekiyitamu ngenda kukulekawo munnange nga tukeeranga ku makya nga nsangayo mu field ngeja kiri nti nalina skills ziri ze nali nkoledde ebbanga ez'okutunda ngera ntunda kamu nkwata ekiveera kyange napakinga wali tukutukuye nenkitwala nenkiteeka ku mugongo nengera abantu mbakubako ate kati awo yogati yali afuuse wa bbeeyi yali yalinnya ebbeeyi olw'ensonga branding buli kimu nga bamumanyi nenkukubako nengenda ku dduuka naye nemukubako wedduuka like that ng'onyuka ng'olina ogumu ekitundu kati there are some days bw'ataakolanga kati bw'ataakolanga olunaku olwo nagikwata nenjitwala nkole nenfiirako eyo
kati bwenfiirako eyo mukubira nangamba ho bweba efudde tufudde ate siriiwo kati tugenda kukola tutya nali nkyali awo vani endala ya kampani ng'empitako nga bandaba nsiraanidde ku kkubo naye nga si yenze gwe bamanyi nti nali nkolerayo naye nensooka nempumula nenvaayo kati bamanyi oli ng'akakwata asibako emiguwa ng'asiba ne ku mmotoka emabega ng'akavuga akazaayo ku kampuni nga bakubira oli bamubuuza driver gwe twasanze katukutuku nga tumanyi tulaba mulala ate gwe oli mulala ono nga tetumumanyi nga bagamba bannange biki nali nafunamu akalimu ewalala nga nnemu ebyensumbuwa naye namugamba ate engeri kiri nti wali placing ono yaliwo tugobye tebamugoba naye bamugamba kakolera eddala kali koolimu anti kyekyo abantu bannyonnyole wakiri musajja nga bamukola bubi naye olwedde engeri yakikwata teyafaayo ng'olwedde yali yatandika kukola mu bana abavuga amafuta gano agagenda ku mirongooti ng'ate olwedde kunja alifuna naye nga yali nga womanyi nti bw'ogenda togenda nnyo liri liyinza okwononeka n'oba okyayinayo osobola okudda so awo nentandika buto nga nkavuga ate bwentunda bwensoma yingidde third year already nayingira nga ngenda buzaayo ndowooza emyezi ng'ebiri third year gwe awo ntuuka embeera ebeera bwetyo ngitwaliriza already nyingidde ne ku payroll awo nga ngamba nno obulamu olwo butandise nga maliriza nno naye mu pepe yasembayo nenfuna retake so bwenfuna retake sagraduatinga naabo naye omukulu namunnyonnyola nyini ssente gye ziva nemugamba mbaddemu nebyenkolaakola okusinziira naye retake yo nagifunye nangamba it's okay it's fine retake wagizemnogikola ogenda kuddamu ogikole nti ngamba kale naye za retake sikulimu sigenda kukwata kola retake ezo nsonga zo zikwasaganye ekirungi ne receipts ze eza bank yali azirina sigamba nti nali namuyisaawo onfuna ngera retake njikola omwaka ogwaddako ate kati eno nenva katukutuku kati ate nenfuuka sales nofuna van yes nekitambuliraawo nasooka nenfuna van nasooka ne bampa omulimu omulala ewalala nga gwa office then bwe namaliriza nendaba nga ate eri tebijja kozi nze namanyira kuyiriba ndi muyiribi oyagala kudda eno neeno masibyagala ebyo nedda baawa olujajja ali kuki jajja yafa 2018 batu tutugambyewo sorry for the loss jajja yafa 2018 nali ndi ku campus nga ndi mu first year weyafiira yes weyafiira naye kuba bankubira ne bangamba jajja mulwadde biki nengendayo so netubeerayo nembeerayo n'oyo omukyala gwe nkugamba senga wange netubeerayo nga ku makya bw'abaayo nze mbeerayo olweggulo ku makya bw'abaayo netubeerayo ndowooza ennaku zaalinga nnya so bwe twabeerayo ennaku nga zaalinga nnya naye ng'ennaku z'omukadde ndowooza zikoze eki olunaku lumu mba neebase omanye okubeera ng'omuntu mulwadde nnyo nga jjajja mulwadde nnyo naye yazuukuka ng'alinga atalina wamuluma abasawo baali bamugaana amata agalimu sukaali naye nga amata agaagala nnyo n'akwata sukaali n'amweteera mu kyayi mataage n'atuula ngamba ate wadde omulwadde emisana owonye otya ate awonya atya nedowooza mukwadde akoze eki ateredde
nyakachayike nimugana era tebakuganye ssukaali naga olongera wangaala ku nsi kuno mpaka ndeka nenywere ka ssukaali nganywa ng'atukanga ngamba nga tunyumya ebigambo byali so touching era siribyerabira nga ngamba mwana wange bino biyinza okuba nga bye bigambo byange ebiringa ebisembayo nga njogera naawe mu buntu nina kyesikoledde mu nsi muno kyommanja namugamba nedda tewali olinawo kyolaba kyenkoze kyesikoledde nga wandyetaaze nkikolere kiŋŋambe kati essaawa zino ziri nno musaawa nga 7 namugamba tewali naŋŋamba nakufuna just imagine omukadde okubeera nga mukadde ng'abadde alimu n'omuze ogwerabira asobola by that time yali atuse n'ekiseera nga yeerabira n'ebintu waabitadde ng'omugamba ekigambo essaawa zino ne wayitawo eddakiika ezi nga takyabijjukira nga nkugamba eki waabiŋŋambyeko so omuntu bw'ati naye atuuka naŋŋamba nakufuna mu 1998 essaawa zino oli wa myaka 23 olaba engeri gy'abalamu emyaka gye omukadde atuusa awo n'abeera ng'asobola n'okubala emyaka okuva mu 1998 mpaka 2018 awo waali olina emyaka nga 22 23 naŋŋamba ekituufu kitaawo takwagala era talikwetaaga mu bulamu naye ate gy'ovudde ne wooli essaawa zino kati wooli wenkulese walungi you don't have anything toyina kyolina kweraliikirirako nze amaanyi gange gaweddeyo sikyalina gye neeyongera gaweddeyo contribution ettaffaali lyange mu bulamu obwo awo werikome werigenda ndikoze naye mu nsi muno do 2 things ogenda survivinga mu bulamu ate ojja kubeera bulungi soma work for yourself nanga mumanyi abaganda bagamba you remember that day agamba abaganda bagamba mbu eddembe ly'omunaku kwekolera gwe bikola ebintu ebi bibiri tewali kyotoyina kati gwe soma akuwa tuition waali omale otandika okukola nangamba you will find ebisoomooza bingi mu nsi muno abatakwagala naye because okimanyi nti wakulira mu mbeera yakubeera nga toyagalibwa buli muntu ebyo tekigenda kukanga ojja kusigala ku mulamwa ngamba nze wano wenkomye obulamu bwange we bukomye bwatyo nga tanno si mulwadde nti oba ayogeza bulwadde nedda ng'ali ku nnomo baya naagala naye omanyi njagala nno okwebaka kyekituufu njagala kwebaka nekenywedde kacyayi kange nimugamba nti onywedde cyayi alimu sukaali nanga tekati ate kati ensooli gikungula gogenda kubeera ku nsi mpaka naŋŋamba njagala kwebaka njiriramu akantu kaneeno bino ebitanda ebibeera ebyokwambusaamu naŋŋamba njiriramu kyambuseemuuko katini mbenga yeesigamye munaye nga yeyeebaka nga nange nzirawo nga neebaka naye seebaka nnyo nali ndowooza ku bigambo byaŋŋambye so keera ku makya mukulu mu muzuukusi manye twayogeddemu ku ssaawa nga 7 awo 8 ku makya ajja kubeera nga ali kiriya n'omukulu muwa amawulire amalungi nti mukadde twayogeddemu naye ng'ali kiki ndowooza n'ennaku nga 2 oba 1 enkeera tujja kuddawa waka
nga yagukoze dda Sorry. nga yagukoze dda soka ne muyita nga sikikkiriza nti omukulu agenze Yafudde. ne mutunuulira nga nno sinayita muntu yenna nga sinayita muntu yenna ne dokita nga sinnamuyita nga sirina gwe naayise but nkyakipasiivinga ddala ddala agenze oba waali soka ne mutunuulira bwe nti ne mukwatako ku mukono nga gyagussa gyengussa gyali ne mukwatako wano eno ne mukwatako wano ku mutima nga ndako ndaba tegussa awo ne ntandika okukaaba kwaddala n'okugamba dokita nga sinnaba namuyita naye nga kyenne mubuuze ekintu kimu lwaki tolinzeeko at least n'olabako ku ki kyengenda okubeera nga nno mubuuza nziremu naye nga takyasobola ne tubeera naawe kuba twabeerawo ndoze eddakiika zaalinga 15 nga mubuuza ebibuuzo anziremu bwe ndowooza because it was my first time experiencing omuntu ng'afudde ndowooza oba yeebasa oba ne natuuka ne nzikiriza nti afudde naye mbeerawo nenkaaba abasawo we bajjira era we bajja ne baŋŋamba nti agukoze naye olwedde era nali olwedde nga nkitegedde nga nkimanyi kyekyali kinkaabya that time tomukubira senga nemukubira ne mugamba omukadde akitadde naŋŋamba najja akaaba waawo ge yakaaba naye ne tumuziika 2018 kati awo ne mmanya kyosigaza senga awo yekka ate era ndi ku lwange kati awo ne ntandika okubeera nga omutima guli hadendi nnyo but anyway kati jjajjawo sorry okuzaayo emabega yakunyumiza ku maama wo background yo oba yafunako any information about your mom todda nkawo n'ogamba oyagala kunoonyakuwa nakikolako nga nkuze nali ndowooza ndi mu senior 6 vac nengende ewa maama oyo gye yakoleranga omusajja eyasooka omusajja gwe bagamba yasooka omukozesa yes nengendayo naŋŋamba maama wo yali namujja eyamunfunira like eyamunkonekitingako yali ali Kabaale namujja Kabaale near TTC University kati yakyukamu oba kati gye bayita Kabaale University oba gye bayita waata naye namujja around TTC so eyamunfunira oyo we namujja naye nga naye kyemmanyi maama oyo naye abeera mu katundu omwo mweyo area eyo naye saafaayo kumanya waawatuufu yali abeera era sisobola kera kumaca nenkutwalawo nti weewano naye mweyo area mwe yali akola ki mwe yali abeera kati ate bwe nawulira nti yafa kyenawulirako bwe nawulira nti yafa binga ti nti yafa ndi muto mu kufa kwe saanoonyereza kuba nali muto nali sobola noonyereza where that person really comes from and
bamuziiseewo era yali oba yazaala bali like yazaala oba teyazaala. So ku side ya maama I know nothing. I know not anyone bwe mmanyiyo. Naye ng'era kyemmanyi bo awo kuba baali bamuyita Ruth. Era bagambanga Ruth yazaala omwana eyo e Kampala. Era baba basobodde okujjanga bo ne bajjanga esseguku ku mukaaga ne batandika okubuuliriza famire ya Zaawedde. Baba basobola at least okubeera nga bantuukako. Ne kati ate nze I know nothing about them. Siyina wentandikira. So yeye yaŋŋambanga mukadde yaŋŋambanga ate naye yaligambye temukwatagana. Kubanga list relationship baba banyumyamu nti oba kino nti oba banzaala wano bazadde bange be bano. Ate era like kyemmanyi era tebaafuna budde obwo tebwaliwo kubanga byali byakiyita mu luggya. What I know, they did not pass through courtship na anything. So kyagwawo bugwi. So kati awo ebyo nembivaako ne ngamba okay, the good thing nti gy'obeera kyekiba ekikaakyo side gy'ozaalwa. So obulamu ne bukola ki ne butambula. Wayitaawo ndowooza mukadde bwe yafa 2018 ne ziri hasonzi kugambye zonna nkola bwe nkola ki nenfuna luteke namala ofuna luteke nenjikola notikkirwa. That wamuyita graduation teyajja. But anyway, let me ask you nga wetumaliriza in case that the war your dad ategeera ensobi ze because abantu bakola ensobi wakuba nti zaawukana okitegeera manyi waliwo omuntu watukesa namanyi nti nakola ensobi najja ne yeetondera mutabani we anti kati olaba ebintu bye yakola tebikoma kuffe. Kintu kye yakola oba yakikola akimanyi oba teyakikola takimanyi. Naye kyemmanyi kati muwejja emyaka buli kimu ky'oba okola oba okimanyi. Naye tekiba tekigenda kukoma kuffe n'abaana baazadde. So he dug something deep nga ne bw'aba avuddewo kigenda sigalawo mu generations ngezi ekyo kye yakola. So ne bwakeera ku makya najja simanyi ate biki because sorry means nothing. Sere ebisinga ate omuntu asobola okugamba sorry ng'era still tagitegeeza. Ate era I don't think nti nsobola okuddayo ne ngamba nti musonyiwa nedda. Sisobola. And so n'abaana bendizaala ndibagamba nti jjajja waabwe kuki bw'obanga nze mutabani wo oba tomwagaliza kirungi ku nsi ate okyagaliza omwana wo tekisoboka. It is impossible. So my life is very very different, very very different. Ate kati essaawa zino eno wentuuse sikyasobola fukamira timufukamirire oba nina kyemwagaza tekiriwo. Kiki kyatasobola kumpa teyakimpa. So graduated olina omulimu. Life is moving on softly. Yes, so fast, so good. Bwe mba njagadde kyenjagala nsobola okyetuusaako. Wenjagadde okwetwala neetwalawo. Kyenjagadde okwambala nkyeyambaza. Kyenjagadde okulya nkifuna. My life is very very better. So baako
any piece of advice omuntu ali eyo boli awo aina that same background ngeyo nze kyensobola omugamba because nandibadde nga mbeera eyo kubanga embeera natuuka nenjiwangula nentuuka nenjiwangula nembeera nga siri ye kyalowooza kyenja okuba kati ebintu byenkola biri so different kubibye than bye byeyalowooza ate ebiseera ebisinga omwana akuze nga ali mu adespizingibwa ebiseera ebisinga Katonda atera okubeera nabo so the reason that's why ndeese n'emboozi aba omuntu omu ali eyo agirabe because I know bangi abali eyo ebintu ne bigaana n'agamba taata yaŋŋamba bw'ati maama yaŋŋamba bw'ati maama yakula tanjagala taata yakula tanjagala so there are so many people abali broken down by their parents nga they know because engeri bo gye bamanyi nti love comes from home kati engeri gye kiri nti oli akulaze hatred bo tebwogenda okubeera obulamu bwo tebugenda kubeerawo gwokola ekintu kimu osooka n'okivaako kiri ekyokuba nti oli ye byayogera osooka ayogedde byayogera biportraying a hatred bikumenya omutima bimalamu amaanyi sooka obizza ebbali biz aside sooka speak with yourself gwe nga gwe osooke weebuuze bino ebintu abikola kuki where did I go wrong bw'obanga omanyi nga tolina lunaku lwe wakeera ku makya n'obaako ky'omusobya ky'owulira I'm telling this person ng'olina nga gwe wenyini you are speaking with yourself your inner person nga naawe wootunula all rounds tolina kye wamukola muzaddewo tolina kye wakola taatawo tolina kye wakola maamawo naye takwagala kati just know nti takwagala okkirize kati bw'omala okukkiriza focus ku bulamu wajje bukutwala kikyoyagala okukola kikyoyagala obeera focus biri ebigambo bye bireke simanya ate kati gwe oli kisiraani oli biki biveeko gwe wekkiririzeemu kati ate turn yourself to be competitor we gwe beera competitor w'oyo omuntu otya byataakola mu myaka gyo gy'olimu gwe bikole anyigire ddala yakole byakola akolanire ddala obikole obulamu bubeere bweyagale nga gwe omuntu omanyi waliwo moment etuuka mu bulamu bunadda buno obwensi bwe tutambuliramu you find out nga omuntu ebayi tebamulaba ali nga talina kyali naye watandika okukyusa mu bulamu abantu batandika okujja naddala abo abafamire embeera eyo wali ogifunyeeko anti kati ate nze ndi sokkini mu bantu b'ensembeza engeri gye kiri nti I was not loved when I was growing up why loving me now esimu yange oba yali tevuga luli lwaki kati evuga onkubira oŋŋamba ki busungu nga bonki onkubira oŋŋamba ki tekibaawo ky'oŋŋamba okitegeera era ebiseera bingi bwe mbadde nga ŋŋenda ku mikolo ng'omukulu musanga naye nga ye picture gye yali alina nga nkula ng'alowooza nti obulamu bwange bujja kubeera awe butyo waliwo emikolo gye mbaddeko nga naye kwali ate nga nze muko ow'omuntu gwe ngaba oba muganda wange from another father nimugaba bulungi nenjogera speech yange neggwa and all people get to appreciate my words kati nze nemulaga nti gwe kola bibyo lowooza bibyo nange ndowooza byange wali olowooza obulamu bwange bugenda kubeera bwe buti kati kkiriza
buli webuti. You either believe or leave it like that. Kati nemulaga ne omuntu n'omulaga nti ku myaka gy'aliko, ku myaka mw'oli ne ky'oli yali tasuubira. Education enyambye ebintu. Omukyala oyo mwebaza by the way. Singaabo. Yes. Mwebaza because education yandaga yampa confidence. Because ye yali oli omusajja ye yalowooza nti ai sina kinsobola bba. Kati education nempa confidence nti yali tasuubira nti ndisoma ate nensoma. Kati ate mu education eyo still mwe nafunira how to relate with people. Obeera otya n'abantu, okwasaganya otya abantu. Hatred, abantu abalina hatred gy'oli already wakikuliramu. Omanyi kati wakifuula nti ignoring a person, it is part of your DNA. Kyekusurviving so tukaoli. Kati ate n'abaana abalaga nti they welcome you n'oba embracing. Kati then nomanya nti kati one nfunye wentandikira, kati I have to work for myself. Lumanja gadde kino nenkyetuusaako. Lumanja gadde kino nenkyetuusaako. Yeah. And nobeera ng'oli selective ku mikwano gy'okola. So selective. Ne kyozzaako mu bulamu. N'okyekenneenya nnyo oleme kukola nsobi. Omuntu omu kusekerera. Nze nabagamba ne bwe kinaasoma tekijja kukola kino. Kitegeera. Yali yeepanka. Era waliwo baali bayomba ng'abooluganda. Namugamba nti oyina ssente. Ng'agamba ssenga. Gw'ogamba mbu oyina ssente ne ssente ezaaweerera ogw'ogwana. Tezaali ssente zo, zaali ssente za maama. Kubanga jjajja bwe yali nga ono omukyala jjajja bwe gye yadda alina obuyumba bulinga 7 bwe yazimbawo bw'abapangisa obwali bumuwa ku ssente naye nga bwali tebuweerera muntu. Era ebiseera ebisinga bingi we yagamba ng'agamba oyo bayomba olwo. Namugamba ekyo ekyana kyewaweera tekirigabana na ku bya bugagga byange. Sikimanyi nakimanya. Kati ebyo byonna bikulaga ki? Hatred. That do or die. You survive or you die. That is the life. I'm speechless. Kati awo obulamu ne butandika. Ate ekyo kinyambye nnyo n'okutuuka wendi. Yeah. Kozi mmanyi generation yange kati etandikira ku nze. Kunze kwetandikira. Ebintu ebimu wetwogerako wano abantu abamu ne tugamba emboozi zino era nga embeera ngamba abalabi ba S-Media nti tuzikola abantu bamanye nti kiyinza okuba tekyakutuukako naye ebintu bino gyebiri. So this story ngiwulidde kuba nga etandika paka kati otumaliriza amazima gali nti nange nyini hatred eyo ennemye okutegeera because nange mbanyaganza ku muntu ono omugale naye omuntu ono yakola ki? Talina nsonga gy'asobola kuwa. Talina nsonga kituufu. Wali abantu abakyawa abantu with no reason. Actually nze when nakula I got to know where the hatred comes from. Buli wobeera nga tuli bavubuka kati nga bwendi nsobola okufuna omuwala ng'omuwala gwenfunye wa just for just. Sirina kye mwagaza ky'amaanyi. Kati ate bw'agira bwe tulina bye tukoze n'afuna olubuto. Bw'afuna olubuto n'endwa abandoninga. Ate ne wabaawo ayamba omuntu oyo. Kati bw'ayamba omuntu oyo nemera nga I pray so hard omwana ono okubeera nga targeting successful olw'ensonga njaswala. You get? Okay. Njaswala olw'ensonga
nina owange gwe nali mmanyi gwe ngenda okuteeka mu maka so I don't need to include bana abaana kubanga omwana abeera outside marriage abeera legitimate child kati saagala that legitimate child kujja ate mu bana abaana oba onfuna endowooza olunze ebandowooza y'amuntu y'amuntu bangi nnyo abalina maka abalina abaana ate nga babalabirira so ndowooza eba mindset y'amuntu ndowooza eba mindset y'amuntu naye era oluusi ne byobeera olowooleza omwana mu buto kati buli wajja nga akuchallenginga yes kikuyisa bubi wali abaami abalina that ego I understand kikuyisa bubi osimye nnyo anti wo senga otumira ku bantu tusiibule ntumira just yosenga maisenga tuvudde wala ya tuvudde wala luli yali muwala muto biseera bye nakuliranga naye kati mukyala mukulu kati mukyala mukulu saawa zino takkiriza nakkiriza ati okuze this is the life ati ovuddemu omwami it's very amazing according to your story n'engeri gyenkulabamu n'engeri gy'obyogeddemu kinyongedde okulaga nti embeera esobola okukyuka buli kimu kisoboka so olunaku wali tubadde ne mwami Nsubuga Kevin emboozi ye yeeyo ndowooza ogiwulidde ajja atya okubeera nga omuzadde ffenna gwe tusuubira nti yalina okubeera best friend wo yalina okukubeererawo ate afuuka mulabewo namba emu so emboozi tugiwulidde thank you so much for sharing with us Mr. Nsubuga Kevin tweyanza ne tweyanze okumpa ku budde I hope my story will change a lot of lives I know exactly so change. Thank you so much abatulabye okuba gye tutandikidde paka wano thank you so much njagala obbeebaza njagala obbasiima mwenna abatulabira mu nsi ez'enjawulo naddala no mu Uganda mu nsi eza Gulf countries Europe USA ne Canada thank you so much nyongera obbagamba nti oba mpyako eno channel please subscribe ate era nawe woba oyagala okutula mu katebe ke kamu wano onyumye emboozi yo osobola okuba ku 0701 542 we are here to inspire we are to motivate we are here to encourage okola nti naffe ffenna tusobola okubaako ettofaali twongera ku society ate nyongera okugamba nti emboozi yo esobola okukyusa omuntu newaaba omu oba okyusiza obulamu bw'omuntu so please don't be selfish tukubireko tube nga ate tunyumyamu tubaagala nnyo thank you so much mwebale kutwagala mwebale kusubscribinga we love you so much Brian yabadde ku camera nsigala nze Nabulime Esther Essie wano ku Talk with Essie S Media Uganda we love you all bye bye